ogamba otya olwaleero abatula ffenna abagizi baffe salo bagamba nti tuzeera ku pano olwaleero kubanga tubatuusaako ebifa mu ggwanga okumanya nga Faruku bwagambye twafiiriddwa BMK bingi ebiri mu ggwanga era tugenda batuusaako amanya agange Zema wa Haruna Kabugo omuzzukulu wa Mugema omulungamya w'eggwanga waliwo abansabye ennamba ennamba bajagaza ki olwadde bagamba saizi yo ennamba yange eri 0772 57 29 83 ya MTN serina ndala yonna nsooka babuuzaako nembaga musibye mutya mugye baleko nze Duncan wo mbozi mukati mbagaliza okulaba shennungi era nsaba Katonda bwe bimusinga okwagala mwena bakyali baffe abali mu nseze enjawulo abali Canada Lothe Canada kutumiddeko alone hali etyawe UK kutumiddeko abakadama bonna batumiddeko mwe bali kubanga mu program Aline Kuruga yakomyewo n'abawa ssente Aline Kuruga yakomyewo mwali mwebale nnyo mwebalire ddala nemuzeeyi nolwekyo byonna tugenda bita byonna tugenda bita matema nga babiri alwaki kampuni ezimu zigaddewo BMK omugagga kiri kitya kwegamba ensonga zino tugenda kuba zitematemanga bimanye ebyembozi mukati waliwo yansabye ennamba yodanga naye neŋŋamba gwe kimweweere yasabye ennamba waliwo yabadde abuuza saizi yange ngaayagala kuwulira suuti namulabye ku 0787 19 21 9 sokoleke nga tonagenda nina omuntu gwenjaga okuwa ssente zino mbadde ntono naye nsaba mukamera azisiime nze nkizudde nga bwe tuli wano musajja nnyo era abatulaba ku puroguramu eyo omusajja gwe bayitadde bikoomo sinamu gwe mbadde nagwo nolunaku lwesaani balinana ku biiki naye nsazeewo ng'omusajja ono mumaziga ag'ekitalo omutima omumwa gwogera kirala naye mawa njagala ontegere leero ogambye gwobaddemu nagwo oyogereddeko bingi kitegeeza mu mutima omumwa gwogera kirala omutima tugende mu maaso ng'ogyeko okuba nti gwe obwongo bwo olusi bugane busaanuuka oba ne bunaabuuka obwengamba okusaanuuka buyinza okuddamu ne butereera naye okunaabuuka oba bugenzeemu amazzi oba tebukyadda otegera omuntu yenna gwowa kyobadde osigaza omanye gw'olinda gabanga olina bingi naye gwowa ng'olina katono ako katonda kasiima kyembadde ngezaako kugamba ti omuntu bw'omuwa towerekerezaako bigambo omuntu bagamba oba olina kyofunye ku pana eno siima tokiwaayo ng'okaaba katugende wanambe nambe muweyanjire mpozi nga bulijjo enamba emu eyawa oli wadde mbokayana naye bamawa bano batuula bonna n'abajega banene bagaa nti gwemu gwegaba bajega ffe twakuwa bamawa kakati mukulu mbadde nsaba abasajja basazeemu bajega bebalwa mawa alina ekibiina ky'abajega kyabeeramu batula ne bagamba gwe namba emu kakati mbadde nsaba okutumirako abantu bano Faruku waliwo omukyala bamuyita Hereni Kabaluma ali Germany waliwo Kintupo ali Doha waliwo Hadi Powens ali UK waliwo Alafa Naroga ali Bulimule mu London waliwo Jamira Jami Baby ali Switzerland ne wabeerawo Joseph Jones Odoyi ne wabeerawo Florence e Saudi Arabia waliwo ne yeyita Speechless Me n'omulala Joel ya UK ne Odessa ali Lekizembaga abantu abo batubako nnyo era batugoberera nnyo abaana abali Saudi Arabia Lekizembaga eryo linnyumira bannange Lekizembaga kati waliwo abaana abatugoberera abali e UK waliwo abatugoberera abali e Dubai
abali mu Emirates abaana ba Saudi bagambye tubatumireko nnyo kuba batubeerako nnyo bana bana tubagala nnyo Devi we yanju musajja badde ngasome ebiranga akamanyi bado solo gakwata mutu ba wita nambe mu mutoko tekukwata bwaga nsomedde obaga wandise ku simu agaje kuko tubalako masisi familia salo ngo John abatulaba n'abatuwuliriza balamusizzaako tujja kubeetondera okuba nti tetwasobodde kujja okubeera wadde obuzibuzi obwadde mukke tuzze mu kuziika eri Ntebe abalala w'amawulire abamu babadde gye bagira gye bakolera risaaki noono owedde amazze wiiki eno ebaddemu ebintu bingi bwarafalu ekisooka kya byonna mubaddemu ebyessanyu mubaddemu n'ebyennaku waliwo omusajja bamuyita Katuulamu bamusa emyaka 40 bamutadde wiiki eno maybe bamutala ku Friday oba myaka yabaga yatakabaka wetto yavuddeyo abeewe bali musanyu then njawo kuyozayoza ku mukyala bayita Maria Mundagire yakoze eki anti kabaka yamuwadde ekifo kabaka yadde alonda ab'amasazi yamuwa n'omwami Senkubuge yasiimi naye yasiimye n'amuwa kabaka yasiimye n'amuwa so naye mu mbeera eyo njagala okugattamu nnaku yange n'okubuuza ku famire yo byemukke kitalo nnyo ddala njagala nange nja kutumirako Kimu Dubai tumireko ne ambassador Yangembwa akwagala bagamba ki ambassador we South Africa Yangembwa ayagala gwe ne mawo agamba ki simanyi wawo n'omukyala wa mutanasha ali China yangambye ayagala Jack kumuweerezanga obaka mbuyisizaawo okay wabale nnyo yangambye ali China ayagala Jack kumuweerezanga naye n'okulaba eno n'amanyaza agenda okumva abalabe nganda jayina so bali bambasa namba yo eno najja kujja so mumbeera bwetyo mbagaliza okola program ennungi olunaku olulungi n'owali saaki kayogere okay Faruku weyanje tugenda mu program ebyomubwengu amala program eno embozi mukati olunaku olwali tusanyusa okubalaba era twebaza okubanga mula program eno wabula sambusa obubaka buno nyina abantu bano benjagala okutumirako Faruku balabi ba program eno nnyo nnyo Nakachwa Sara omwami bamuyita Wire Kasawuli Ime Gloria Nakayichi abasutizira ndi Faruku batulaba okufa obufi bannyinaffe abali mu mawanga g'Abawarabu bangambye tukyuseemu kaawo tuleme bayita bakadama tubayite ba house managers bannyinaffe tukyusizaamu era okuva n'olwe twagala bayita ba house managers bayogadde ekyamagezi leero tubeebaza nnyo tumwebale nnyo kula programu eno mubeereko nnyo kubanga ntubira nnyo bana ab'e abala programu eno bangi mbeebaza nnyo okubeerako ebijambi ebikyatulibwa so abadde ansaba ennamba yange platform za social media kwendi ali Faruku ennamba yange eri 07 59 49 18 49 oyinemu yemala omusajja omukulu oyina ennamba emu yokka ali ku kamera fuba nnyo olage engatto ali ku kamera eno ya plastic ali ku kamera engatto yino balage engatto bawa yayina engatto mbu ono bamutongera mu lugoye lwa jjajja madansa bali ku kamera nashi engatto za yambala zezo eyamawa bagiyita muganda wange mawa engatto yiyo yakatunga mu kabuko naye ali ku ngatto ekikwateko giwule bana balete engatto entufu balina bugatonda olikeyo baba watu agenda mjenga jagala tutandike banange omukyala bamuyita Arafa yangambye luli waliwo enkaya n'abantu abamu ne batalya abalala ne bakola ki okuyomba kwaliko amaanyi kapere nalya emmere y'abanne yenna naŋŋamba mbakolemu omulimu oweranda ni bulumule mukyala Alafa naluoga mboche Alafa naluoga soke ntumire ku mukyala gwe Shapiro bambi mbadde ndulo mutumirako bwe tubaddetuzaako ne Bushira Habibu batumiddeko okay abantu bentumire bode nange njala okutumira mukyala Shapiro twagala nnyo ne Ruth twagala nnyo mwebale nnyo kutubanga mutugoberera
era naffe butuzaamu amaanyi Arafa yaŋŋambye bagulire wano lusaniya booke naye tugenda kulya olusaniya tugenda kulya olusaniya tugenda kulya olusaniya bannange webalebyo munnange atubadde olusaniya nsaba nnyo Mukama Katonda bwe ntuuka mu myaka gya enkaaga mu ogumu ebyokulya byenga tebimalamu munnange fe abasajja abakulu tubeerawo kulya mmere tetubeerawo kunjaganga mmwe mawa katutandike bannange kitalo nnyo ddala ekyomusajja mugagga nagagga fugge y'omu ku bagagga babadde bateeraga ng'ate ali kwalaali basente teziriimu kyate gundi kyate simanyi yagattagatta simanyi agatta ekiro n'agendako eri mu gundi n'azifuna si bwe kiri kitemeteme banange byemuke yaani tutandikire Paroko byemuke bamuzaala Masaka Ibulayimu Kibirige nzaalwa ye Masaka naye omusajja atadde omukululo ku byenfuna by'eggwanga lino era aleseewo omukululo ogw'amaanyi ate byafa bya byemuke alesa abaana bangi naddala mu kitundu wennyini wava bagamba ebitundu nga 6 ku 100 abaana abava mu bitundu ebyo abalenzi abavubuka abawala bonna afubye nnyo okubawa emirimu mu bitongole bye oba mu bizinensi ze. Ibulayimu akoze omulimu ogw'amaanyi okuzimba masigiti ng'abasajja abasiraamu n'abakyala oba gye bayita emizikiti. Afubye nnyo okulaba ng'asomesa abaana buli ddaala lyonna. Afubye nnyo okulaba ng'ateekawo bizinesi ez'enjawulo munnansi bw'asobola okuba ng'afuna ekikumi. Ye yateekawo embeera ye omuntu yekka abadde ali ku level omusigansimbi naye nga munnansi. Mutegedde musigansimbi nga munnansi ate nga mwana wa wano mu central. Mutegedde ebintu bye tebibaddemu nti gavumenti nti oba ekibiina kino nti oba ki wabula abadde musajja mwerufu mulambulukufu mukkiriza ow'amazima abadde ayagala ennyo eggwanga lye Uganda ng'ayagala nnyo n'eddiini ye n'omutonzi we eyamutonda. byemuke kuba tulina ebintu bingi tutemeteme mangu tulabe abantu bategeere ensonga. byemuke omumanyi mbadde mulaku TV ng'ekyo wano wana Faruku mu Buganda omuntu yenna ng'afudde tuba tusaba bisaba Mukama amusaasire ebyamusobako byonna amule Mirembe naye nze byemuke nga mbadde muwulira kuba tukolao ku Afirika nange tukolyawo longi ng'owulira gaba musemberedde ebimwogerwako ti musajja muntu mulamu. Mbadde ndawulira ku mawulire nga bagamba Afirika simanyi Rwanda Afirika bulaba ziri mu nsi 3 abadde ayina byemuke ezimba enguudo njiwulidde eri Rwanda abadde ayina simanyi n'endala eri Tanzania. Tugamba omusajja otwogera abagagga mutuufu era olunaku lutwakola pulogulaamu wano nga twogera ku bagagga so lwaki twamwera yalimu mawoba yamuleeta n'otuleetera bano abasajja simanyi basipapa ani yabaleeta oba yali ani oba yali ono yatera okukuta n'abagagga be naye nga tutwogera ku basajja abagagga sipapa ndagani yamuleeta twogera ku byemuke nga muleeta basipapa abasajja akoleredde ensi byemuke abadde mugagga ebyaddala si mugagga nnyo kibayinza okuga nti binyonkolo bifeekeera kalawudiyo omugagga omugagga binyonkolo ati yakuwa n'okutuula mu ntebe nga awo bamwalira obukeka bwe yeetuulira yoyo manyi nze Faruku nabeerako efooti ew'omusajja nga musiraamu ayina kityayo kuba kisibe kyali kituufu ngwe mugenda okusalira omuntu abantu 40 ababeera oteekeddwa okuba nga munakimwogera kibwa omugenzi oli kimugattako ndowooza nsabye olwaliro bonna abadde basalidde agibyemuke ana abasooka ng'obusebe bugamba abenga tera kibadde bamusalira kimugattako bugasawo. David mugatteko ne kino nti okumanya abadde musajja wa muwendo Kabaka beeri asiima abantu abaali bakoledde ennyo eggwanga lino yamuwa ejjinja erya zaabu. Olajjanga kati wategeera byemuke okuliraana abantu byemuke sente ze zibadde ziri kwala kakati byemuke omumanyi kubanga okubawo nti ndi Munnayuganda ate nga ne byemuke Munnayuganda takoma ku Munnayuganda Muganda ng'ate tuli mu ki Uganda
kinkakatako nnyo okumanya BMK era bamu ku bagagga bembadde nnoonyerezaako okumanya embeera yabwe eyimiridde BMK ali obadde omunoonyerezaako pulezidenti lumu yasituka n'agamba BMK ye mugagga ali wano ateewolangako tebagendangako kumusayiningirako ba mu banka yonna nga yeewoze bwe twali ku musomo gwa yiya sente gwali ku Freedom City yasituka n'ayogera bwati nti nze ndi BMK ate siri mugagga wa Uganda wokka we mwogera n'agamba nze ndi mugagga ensi yonna n'atandika okumenya amawanga mwali investor nga mulimu Australia mulimu Zambia mulimu Rwanda mulimu Kenya mulimu Tanzania era n'ayogera mu Japan yagamba yekka ye munna Uganda yagamba nti nze nzekka munna Uganda ayina ekizimbe mu Kecho abadde akalina okiwulira bwe yamala okwogera ebyo naye BMK kyemujjukirako kyali kimu era ekisinza omunnumako mu kwogerako konna yagamba nti wogaggawalanga ofubanga nnyo n'ogaggawaza abantu abakulinaanye gamba ng'ab'ekika kyo baganda bo baani yakikola era waliwo yamubuuza ekibuuzo nti gwe wakikola n'agamba nti nze ewaffe we tufiire ne wemba siriiwo buli asookawo akimala kubanga we nafuna omukisa okugaggawala bonna nabagaggawaza asooka kukola lukomera n'agamba kijja kuba bali omugaso balaba omugaso gwo nobwolivaawo ebintu bwe bo bidifendinze sinawulira nkayana simanyi afrikana tugitudde kati omwami we BMK ng'ogyeko afrikana yawano oli gye bakagulawo mu covid emoloto era naye badde gali kwoleka naye nga BMK kyemujjukirako lumu twali eri owamama we mu kibira tegeza badde kyaliwo kugamba nayina bingenda nabo naye nga bamukolera emirimu omwana n'amugamba omuvuka bamuyita Swaibu n'amugamba naye Haji najja n'amugamba naye Swaibu naye Haji mwakola mutya okugaggawala omwana nga ayambako bali abazimbi n'amugamba nti kusonda n'amugamba naye ffe tusonda nga tulemeddwa n'amutunuulira bwati n'amubuuza Swaibu oyinawo sente mmeka osondagula ki n'amugamba nsondagula kapiki n'amugamba wakasondawo mmeka wakagula n'amugamba zingaali n'amubuuza wakasondawo mmeka n'amugamba nyinawo emitwalo ago naye yamugamba kiraka ali amulima nga tazikola ki nga taziina n'amugamba genda ozireeti zosonzeewo nkubuli ekyokukola omwana bwe yagenda sente yamala ennaku nga bbiri nga tazikoze eki kitegeeza tezaaliyo naye yazifuna oluvannyuma n'azitwalayo naye yagenda ozitwalayo ng'oli yagenda dda naye yamugamba zirekere awo maama ogende mu ndebe bakuwe piki era n'amuwa piki namba owulidde si omu ku bafawunda ba gundi ba sikose yakola ekitongole yagamba nti omuntu nga mugagga olina okukolayo ebintu nga tobifunamu n'akola ekitongole ky'abaana abayambibwako ku sikoserozi naye yakiddukanya emyaka 3 nga tebannamuwa buyambi naye yagamba yateekawo miliyoni 5 nga zakuyamba baana abo naye yagamba nti wano wenjogerera kikyaliwo naye agenza okufa kati ng'ate abakiyambako bayitire BMK omumanyi kuba gwaluddewo mu system nze BMK mumanyi era kyensobola okumwebazaako oba kusaba nti awummule emirembe ebintu byakoze kubanga BMK era abagagga ba wano nsaba abasinga mulabire ku BMK kubanga waliwo abagagga betumanyi nga ye bambi bajja munyumyako kugenda mu bivulu kale si kibi naye nga talina nnyo omukulu gwe tegukola bintu bigasa naye BMK bw'omutunuulira abadde mu mbeera ekoze ebintu bingi sookera ddala BMK we n'adde mpuliriza y'omu ku baasooka okuleeta bodaboda ku pikipiki oli bwe baalinga bayita obeera BMK ndeeba oyo yatutumuka nnyo abakulwadde BMK ng'era bagamba mu ndeeba wano bya BMK buli omu n'azimba ekizimbe awo ntusuubira nti BMK yasooka okuzimba ekizimbe mu ndeeba abagagga bonna ne bakuŋŋaana nga tuzze mu mbeera eno yaffe eya music nga bapromota twali tunoonya ekifo mu Uganda oba mu Kampala wano abantu abo abalina ku ssente basobola kulabirawo abayimbi BMK yakkiriza ne tukolera nga mu Afrikana ezo naddala ebiseera bya Eagles n'atuyamba nnyo okubanga n'abantu bali abaali batamanyi bayimbi nga abayimbi bayimbireyo kajjansi wawa nga mu Uganda wano ekifo ekyebbeeyi nga tosobola kukola kikoleramu ne BMK wagendanga ewuwe nga kuba bulungi ekifo ate teyeefuula manyi waliwo abagagga abeefuula yakagamba miliyoni 3 bw'alaba ng'ofunye abantu bangi bajjudde n'agamba nti ate kati banyongeza abo abagagga tubalina ng'ono mugagga wono kino ekyawana ekansanga oyo mugagga teyeefuula aleruka ono wa didies
oyo teyefuula aleruka yefuula olwefuula bw'alaba ng'ojjuza abantu ne BMK ebyo tabadde nabyo abantu bonna abadde bakolewa BMK taliwamba byuma tezirimu yadde ekintu oyo bungi akimanyi David akimanyi bulungi nti abantu betukoleramu ab'ebifo bawamba ebyuma by'abantu olwa ne BMK teyawambako ku byuma bya muntu teyalemesako muntu kukolerawo ate teyefuulirako kuki sente ze zibadde ku halaali ate ng'ayagaliza n'olw'ensonga eyo nsaba abagagga mwenna kirumira nkulaba nnyo weewuubawuuba obeera ku mikolo abanna olufu ojja nnyo naye omukulu ogwo gwennyini abantu abawansi b'oyambye sinaba kubalaba abakirumira ojja yali ayambye awo n'atandika oyamba ku express emabegakaawo ate naye yali kirumira mugagga sente azirina sente kirumira azirina naye kirumira nsuubira tujja era munyumyako nozagenda mu bivulu naye nga nzaba abagagga mwenna mulabire ku musajja BMK muleme kubeera nga bana abantu abali muligizaani wano tewali ali ku level yani mu BMK level gye yandibaddeko munne era naye bambi kasiwukira oyo yagenda waliwo omusajja wa Coin Hotel naye nyayinika zimba waliwo mu Rwanda abantu bangi ate tebemulisa omuntu golaba alinga ajja mu ba BMK yandibadde moyo ayinza okata naba muganda ngambye bwenti omuntu alinga ajja gye bali yandibadde ate era ajja okukola ebintu nga BMK byakola omuntu singa n'awadde obulamu era nange nja kukyadanka ajja kubeera mwami Kigundu kubanga era omutima gw'ogulaba ne amunyini yaleeta baganda we bayasini we bali awo waliwo bokisima n'abali bano ku nakivubo naye yabayita we bali balusambya we bali awo naye akiina kitegeeza nti Mungu singa bamwongedde obuwangazi n'agazia n'enfuna ye ate ne hamoyo era hamu naye alinga era ate Drake ye mubbi nnyo kubanga Drake ye muntu asinga kati hamoyo tomuyangako ng'asibidde abantu ng'awambye ebintu byebweru yabasonyiwa n'obbasonyiwa emyezi kitegeeza ayagaliza zomanyi Drake yanziba Drake uliriza ayinza bati akitegera yanziba Drake ayina ekifo uliriza Drake ayina ekifo ekiri wali ekakuuto obadde waliwo ebiseera nga tukola ebivulu nga twagala okuleeta emaaya nga nkwata Drake mwasereza nga mpangisa emaaya ngitwale mu kisaawe Kakindu Drake sewe n'atwala esente z'omunaku mawa era Drake ali omu kubanjavuwaza ne bw'abanga ayogera ajjukira omusajja yamupangisa eyasowaayo sente ze emaaya ng'egende Kakindu n'otompa sente za n'emaaya n'otagireeta ye mukali kulevuza embozi yaffe badde bana abasigaddewo embozi yaffe badde tambudde bulungi n'ogireetamu omwavu fuge mukulu Drake omwavu abalunkupe omwavu ku mutima omwavu nga yava ne mubwavu n'afuuka oba lukyolo kubanga bw'aba yakeera ku makya n'abaga nti ebizimbe naye mukozi alinako bibiri kitegeeza mu ngeri ennyangu atwesonyiwe yanga alina munnaye yanga omulaba bwe tuba twogera ku bagagga okuleeta ba Drake oleeta yanga kuba ate oluusi naye namu omutima ogulumirirwa ndaba wano kazimbe kaka wano ku Masiina alina byagamba nti kati tubadde tuli ku kakadde tusale tudde ku kinaana emyezi tusaleko bwegiti so byonna byonna bebagagga tulina okulabirako bannayuganda balina ekizibu tuviiriddwako omuntu sijjaga nti mumanyi naye mu byemuwulirako tuviiriddwako omugagga omutuufu owaddala si bano abeerimbikamu abeepaatika abagagga b'oku mikolo ajja nawe ajja bano bemuyita simanyi bakwagala n'abajja ku pati ne bagula omuceere nange gwe nsobola okugulira pati oyo n'afuuka omugagga BMK kyekifaananyi ky'omugagga ekituufu nti ne bw'oba ogenze ku kyalo gye bazaala BMK ng'ogyeko nti ab'eŋŋanda naye osobola okusangayo abavubuka 50 nga nkulaakulana evudde wa BMK so nze kyenyinza okugamba angeza ate nabo kujja mu mawulire tebalina gwe bayamba okitegeera kyo kyenyinza okuga nti BMK Uganda efiiriddwa gavumenti eyokumanya kuba omuntu yenna atonderawo bannayuganda emirimu aba eba gavumenti namba kuba bw'aba ayina abantu abadde bamuli akawero 1000 nga wano sente za nabbanja zaagano otuuka za gavumenti namba
kitegeeza omusajja ono tumufiiriddwa nnyo sina bingi byakwogerako wabula nsaba busabi Katonda akuwa ekiwumula ekyemirembe alina n'ekintu kyeyakola mbadde nkyerabika yagula webaziika abasiraamu era webagenda okumuziika wali enkoowe kakati abantu abasuubira baali badde bagaa nti oba ye yagulirayo banaku oba bantu batalina bya bugagga naye yennyini yasalawo n'agamba nange bagenda kunziika wano n'abantu bange abasiraamu batuziike wano so ekintu ekyo olabira ddala naye wali nebadde abadde teyakiteeka na mawulire nalaba abantu ndowooza tebakimanyi kweganga akola ebintu bye nga si byakwera ga si byakutaala bagagga bange basipapa toyonoona bintu mugaggawo olwokuba munywa ebintu mpanya bikke wuliriza alina bakoze eki bakulaakulanyiza mbano omuntu ani abatulaba badde esaddanka limuddiza omutwalo gwe kukyayogedde waba agamba musipapa mugagga badde nsaba mbadde esamuddiza omutwalo gwe olwokubati atutyoboda atyobodde pulogulamu n'abatulaba sigenda gumuddiza kyembadde nayabidde ku byemu ye muntu eyakoma mu P7 ng'abalina ekitiibwa kya dokita anti yakuguka mu kyebayita obusuubuzi era ng'oyagala okumanya kyebayita omusuubuzi omutuufu noonya butabo wa byemuke awandiise obutabo bungi ku kibayita abasagaga abatuufu baweddewo tusigazaamu naye batono Blake yagamba ine bizimbe ebyo byonna byayina neyefaananyiza ne Honorable Kayembo ow'ebukomansi anti baali parliament yagambye alina ebibugagga ebyo yagambye alina embizi 3 kyokka n'emu ateekateeka obisale bakyalibe bagiriye bawandiika 2 kale kituufu kiri nti mu Uganda abagagga tusigazaayo omuntu yekka yasiga ate naye yatugamba alina ekizimbe mugagga kyoyo tukyalinawo omusajja mugagga ddala naye tulina abagagga abajja olaba okiwulira kati wetwe tulina wava muno mwami ntaka oyo tulinawo wava muno tulinawo ntake mawa era ososo otegeera mwami ntake tulinawo ntake mwami ntake mwami ntake menya ati ekizibu ky'abavubuka abo tebawa abantu biti tuba twogera baleekaana mwami ntake be bamu ku bagagga abayinza abafaanagana oba abali mu luboobo mwami ntake oyo gwolaba akoze bingi nnyo naye nga si bya butaala akoze ebintu katolaba awo ekibuyawe katwe ekkanisa eyo mulimu kwaya naye omusajja oyo ayambye buli muntu ali mu kwaya eyo nze ekyo temanyiko kanisa yeyimiriddewo ku lulwe ennaku ezo baali bagitwala nga bagitwala naye ne bagaana agamba ne bayimirirawo ntake be basajja abagagga ate abatemuisa abatali alimu lwakalokalumani naye si mubi Maroko programu egundi ensonga y'abagagga njagala tugende ku kirala tubavaako madde nsabo nzikirize obubaka buno buyiseewo nga tukyali mu bafu wafiiriddwako omuntu w'amaanyi mu ggwanga His Eminence Yona Lwanga kyabisya amawulire go His Eminence Yona Lwanga yafudde ekyasinze okubika amawulire ga Yona Lwanga abadde musajja ayogera amazima era ng'ensonga ze ziri direct eri gavumenti n'obukulembeze bw'eggwanga wenamuŋoona Yona Lwanga abadde musajja ali open ng'ayogera ebikwata ku bantu ng'ebisebwakuba nsonga zino anti gavumenti efuga amawulire ebigambo awuliriza gavumenti efuga amawulire tosobola ensonga za Lwanga niazibisi Lwanga esooka musajja munaddiini okufa kwe omuntu bw'afanga munaddiini kyewunyisa naye kino ekigambo njagala nkiyisewo Faruku ng'ali musajja ali open bannange abamu betuli ku sayidi ey'opposition bazze boogera waliwo abantu abazze bava ku maaso oba tuva ku maaso bagamba twemulugunya okufa kwe owulira ssebo Yona Lwanga Mukama nsaba akuumuze mirembe
omusajja yafudde n'omutima nga mumativu wali yamuse wali yakoze ekiyona bwanga yafudde obulwadde bwe amaze ebbanga ddene nnyo ng'omusajja alumizibwa era yafudde kansa yafidde Greece mu Athens owulidde ssebo era tumusuubira okutuuka wano ku Mande so omwoyo gwe Mukama agumuze Mirembe naye abadde musajja ate erya ntama ebigambo byabadde ayogera lwate kate nti bannange NRM bwetali tuvaako bannansi tebalifuna ddembe lyabwe yakyogera mu lwatu NRM bwetaliva ku ggwanga lino ensi eno terifuna bannayuganda tebalifuna ddembe lyabwe olw'ensonga bafuuka bannakyemanya era omutumo wa Katonda bwekiri era bwetatulituvaako eggwanga lino terifuna bwetwaze mbuuza kati nnyo kitegeeza omuntu aba ayogera ku NRM bibi aba ayogera amazima si bibi teyogera bibi agambye ayogera ku NRM ekigambo kye kitegeeza singa yali ayogera Nuupu yandibadde mu kyalo yona lwanga pointi ye eri bweti kyembuuza ukakisata ayogera mazima ogenda kumwaka sente ukakisata ayogera mazima lwakuba yali ayogera NRM statement yange tetegeeza NRM gy'oyogedde yona lwanga yagamba ebigambo bino okusinziira ku bye bakoze eggwanga lyo n'abantu violation of human rights n'ebirala bye bazze bakola bye boogera tebabituukiriza otegedde n'ebintu ebifaananga yali ayogera mazima ag'enkunala gwe oba kuye wangi yali ayogera mazima kuze n'abamu kuze n'abamu so omukulu yali ayogera awumule Mirembe bana njagala tugende ku ensonga endala amawulire gatambudde nti ab'enkima beewasizza abaana beewasizza bamugema ene mugemo yasobola owasa muganda we ane ow'enkima mzee wa nkima bakojja mwatukoze ekintu ekyo kabugo muyite kabugo aluna mawa kakati bayimba mwatukoze ekintu ekyo ekyabaddewo ndi wa nkima nze mawa Haruna kabugo yeri ekika naye ekintu ekyo nze nja kukyogerako bwe nti ebivubuka bino ebivubuka bino obiraba bino ebivubuka bino ebisala ebiwalaata bino oba biwalaata bino badankani kisanga omuntu nga kyo kyennyini anti buliriza dankani kiri kyabadde mbankima naye nakyo kivubuka nakyo nga kisaze n'ekiwalaata kirina ekimemeya naye ekivubuka ekyo wuliriza bamu ebyo zeni n'akazenda omanyi waliwo obuzibu bwetusanga mu bulamu bw'ensi nti sawa zino ekintu kyonna byokivugira tojasanga omusajja omukulu nga ggwe nga tategeera okitegeera omanyi gwe olina obuzibusokoleke obuzibu olina omanyi nti omuvubuka aba tategeera naye ate ennaku zino abasajja abakulu mwe mutategeera anti wuliriza amaze okunyuma kati mbadde nkugamba era ono okyaleese kyembaddeko abavubuka bano tebakyawa bintu kitiibwa era omulaba ali wano anti oboola alabanga nze atakola ki obwe busiru bw'ebivuga wuliriza omuntu nga alina emyaka 3 mu tabakidde n'obutategeera gyegamba yagamba alina emyaka 3 wuliriza ye yennyini emyaka gyegimu nani nawe wangamba alina 7 kati ebivubuka bino ebivubuka bino n'abawala bano abato abawala b'ekibuga abawala abo balina enkola gyebakolamu abawala bw'ajja kati watunawo omuwala muyimbi yeyita Shasha Bright walayi toyinza kumanya kyeyitira Shasha okyegedde bajja ne boogera amannya ag'ekiganda ne bagalekayo kakati amannya gaabwe gana ag'ekika ag'ennono tebakyayagala gakulembeza okitegedde bw'ajja ng'ayogera ebinnya ebitategeera ng'ayingira ne munne bayingira mu mukwano bagenda okwezuula oluusi nga beddira kyekimu naye nvayo gandi ekintu kino kijja kgenda walo batefikkirizibwa kubanga tebakyamanyina nnono bwetambula bakiraba ng'ekituufu kubanga baggwamu empisa ne disipulini abavubuka ne disipulini byanjawulo muliriza
anti discipline kya luzungu kakati nyagane nayo okitegete kakati abasajja bano empisa obutaba na mpisa tebalina mpisa kati obutaba na mpisa tebalaba asanga omuwala asobola omugaa ndi nze ate kati ngaoyo yagambye kimaye Rwanda ne bannenze siwuyangayo kimaye Rwanda teno nze nkima ya Buganda kati ekiwala nakitunuulidde nga kiri ku mawulire kikaaba kirajana naye ng'olaba ddala ekikirajanya si buntu n'oyo omusajja tamwagala tebaagala obuzibu bazadde ye problemu baana be balina obuzibu omanyi mu bulamu bw'ensi bwe tuba tukuze bakulu mukulu ng'omusajja nga famire ekuze bulungi ng'abana abayita abasajja bakulu nga tuli oluusi bawungutufu bano mulaba nviri ku mubaana zo mu mutwe naye nga talina kiddako nyinza okugamba bwe nti falo nti mu bulamu bw'obanga okuze nga ozadde abaana obanga nnyo abaana abo bayita kumanyagana kwavaawo okumanyagana nga ssaawa zino obuuza mawa wamala bbanga ti nga tomanyi sooka oleke taata we yakuyita emize gyonna gyokola mu kibuga ono yajja akubasimu ono dankani emitiana nayingira uyo nayingira nateete okukakana nga ali mu kibuga maki ebintu byonna byokola taata wo yalimu akutuuza ng'okutyoboola abasajja abakulu mbadde nkyalambika ensonga zange sokoddemu taata wo yagamba otyoboole abula abaana luli bajjanga ne batuula ne bamanya nti ow'enkima tulina kwagala wankima olw'ensonga abc okitegeera naye saawa zino obuuza mawoono omugamba mumaze ebbanga kinga temumanyiganye ewamu kati manze bukobuli kana kutubira naye mwe simulako nga ngamba enkya ngenda wa mu kyalo alinga talina kyalo okitegeera so nze omusango nja gusalira nnyo abazadde nti abazadde munvudde nammwe kennyini ku nnono mukwate abaana mubatwale mubatuuze kuba omwana nnyini teyakulira wa mukulu ku myaka 14 nakulira omusajja omulala kati yakula amanyi ndowooza yakula amanyi nti erisi ye taata we nga tamanyi ndi wankima oyina ekikyabeeganyi taata we oli kyenkugamba omanyi nze kati amanyi nakugamba ekintu kimu nze ondaba omuziro nze muzeeyi wange yafa mu 95 gye bazaala maama ne bankuza naye nga ne taata wange tomanyi kyeweddira ne taata wange kamaleyo oli muntu mukulu naye atalina bwongo tuli ku nsonga yakweddira taata wange gye bazaala taata wange famire yange tebampita kitegeera tebandabako ku myaka egi baddamu okundaba n'emyaka 27 owulira nga n'amannya gaabwe ge bampa nagakola ki nagejjako neneetuuma agaawa ompulira kyenkugamba anti mpuliriza male ensonga n'ensonga y'amakulu owulira kyenkugamba bwe nakyusa ne mmanya nti nze siina kika kuba tekinoonyeza okuba muzeeyi bwe yafa bwe bakola ebakutte ne bagamba dankani yamanyi obuvunanyizibwa bwani okunoonya ekika si mwana oli mu myaka 5 tani mwana wa myaka 5 asobola kunoonya kika okitegeera kitegeeza mmwe baba bakuleka nga gwe mukuza gwe olina okunoonya obuvunanyizibwa bwe okunoonya oli okitegeera so obuvunanyizibwa abana abazadde olinaku zino abijjako obuvunanyizibwa bwe bagenda oleeta ebizibu nga bino osanga omusajja mawaano omukulu nga bwomulana obukulu bwe nga wankima naye nga ayagadde ow'enkima ebintu gobiraba otya abaana bagende mu maaso olwedde twategeera ebintu byapeninga kati bekyawe omanyi ndabye mawanga afafagana dankani omu bwagamba mukulu bwagamba muto mbumoyo tebamuwadde kitiibwa naye ne beerabira ekitiibwa kyoyagala bakuwe kuba n'omulala kati oli lwasooka ngaaweereza munne ekigambo naye abalina muzzaamu maanyi nga ngenze ku nsonga y'abaana naye gakuboyo ekintu kimu kyeneewunyiza kwabo abantu bagatte naye nga nekyakye bagasseeyawa tewali wankima ayinza gattibwana wankima ng'agattibwa mu muzikiti oba bisooka munonyerezebwako naye n'obukyakikyaki buno obuze nga bwerimbika nabo abantu abayita bapasita batategerekeka bantu bakyamu naye pulobulemu nene kubanga toyinza kugamba nti bano bagatte bambeta naye nga bagatta kabugo na namuli sali ku nassali taata wo yaaniye sali kati nga ngenze nga nvudde ku ekyo abazadde
nabo balina engeri gye basuulirira abaana ne batakuza abaana ku mulama mutuufu. Omanyi omwana ekintu ekibifalu kuba kigambira waka nti obutabuuza bantu kibi ekyo ng'olina okukola ki okukimanya nti gwensanga yina nyina omukola ki omubuuza. Kati mu nsonga eyo kati ate ono eyaleka omwana wagende yeefumbize yakoze nnyo amalo n'obusibo obutagambika okujja okukyakyala mu bantu okulangirira buli omu amanye embeera eyeekola ki. Taata yali ayina kitaayiza luli ng'obudde bukyali. taata yakola ensobi okuvayo mawulire nnyo ensobi etagambika. David ani musobya kuba bashawoda b'ekintu kino bangi kuliko abaana kuliko abazadde bataddemu ne pasita. Kati ekisooka kya byonna njagala omukulu amuwe ekigambo bukyaki kyakyo obubisibwa ekyasooka kimenyemu waddembe okuba nga takkiriza mu kyaki ziriwo naye taddamu kugaya kigambo obukyaki kyaki ekyasooka kimenyemu okkiriza ekyaki eziriwo entuufu nzikiriza enkyamu bukyaki kyaki anti n'entuufu tozimanyi kimenyawo anti enkyamu ye yakola ekyo gatta nassali ku ssali. Omusajja oyo kyayogera kituufu ekyobukyaki kyaki walabye kipasita ekyavudde era nekikola ebikolobero bwe bukyaki kyaki bwayogerako so tokimenyawo setuza kimenyawo nange ndi wamu naye kyabasajja abo abeefuula abali owi b'emyoyo pasita ondigezo ogirabe yawaba kwabo bagamba baliwo okulungamya otegedde ate bwe bawunzika ng'ate bakoze biki kati ekigambo David kyagamba nti oli akimenyeewo wawalabye pasita yakoze ebikolobero ku polisi temuli miziro. Duncan katugende wa David obadde ogamba otya kakati ebintu bino ebiriwo essaawa ya leero ekisooka kya byonna tusooke twebuuza omulenzi ono n'omuwala basisinkanawo tyo banayo ensonga kukyaki kati baba nga basisinkana ku kyaki ne babagattira ku kyaki abantu basatu bonna baliwa omuwala oyo manyi n'abawala bayizawo ebiseera ebisinga abawala batulimba nnyo amannya gaabwe anti okwana omuwala sawo n'omubuuza gwanyaganze enju gwani simanyi balina amanya ge beetuma ge bakuba mu firimu abo oyo muzeeyi alina omuwala gwe yanga asonyi gwayagala nange waliwo erinnya eddala oyo yabawadde sente kuruga kika kya motoka naye yagamba nze kuruga towaba tugenda tuuka ayina erinnya omwali yayogedde muzeeyi gubadde bakanye simanyi ne matini kashantayi basimanyi bashantayi Chantal tusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo ku mukazi gw'ogenda okuwasa muli mu kiraabu endongo eri mu kukuba omuwala obuuza amannya g'ebidongo bireekaana tosobola kufuna budde buwuliza linnya lya muwala aye naffe abalenzi ffe nyini tukola ensobi okwana omuwala tusobola budde kububuuza owaayi weddira ki waba kuzaalawa kati ebintu byalabu ebiseera ebisinga bitandika biri mu lusaagosaago ng'akayimba kabasudde kali akambire nanyanzi kati gye bigenda okukkira eyo bigenda okukkiriza enji agenda okubulya amanya g'amatuufu nga wangu nga wagenda dda ngamuzaala yeyita enjo liyality eryanayiga eryananfuka tasobola kulyogera nze nange nkwatakamu neddagani kati ninyo nze nange mwenyini nze saakula taata wange kuba zamange yafa nyina emyaka ena naye otegeera nga ndi kubukojja naye nagezaako nga mpezeza ndowooza emyaka nga 10 okunoonya ekika kyange ngenda okutuukayo wano e Masaka ng'era waliyo entalo z'amaanyi era okubandiza ekizibu kyennyina nti ebiseera ebisinga ntya nnyo okubeera neddirango bannalube wambabuuka nnyo kakati abavubuka balina obuzibu buli bumu butabuuza mannya olw'okuba nti omuwala amufunye empewo ebadde nnyingi ava ku mazzi ku bizinga kuba ndongo n'asanga omuwala awo n'amuyoola kati ekisooka kya byonna nze nalirowooze wabanga kyakizibu baga nti omuntu okukola kyaki oteekeddwa okubanga kyaki eri gavumenti erigisatu mu gavumenti zanza ne kyaki eyo nyini enisoso neggalwawo eyagatta abantu abo enyi baso ne bagiggala ekyokubiri taata mu kuswala kuno kwonna okuliwo taata ye mukyamu ennyo ku saidi yange olw'ensonga ntaata yali ayita abaana abo n'abatuzaala n'akujja mu mawulire yabayita nebagaana yabayita abaana ne bagaana
abaana ne bajja bwe bajja ku counseling oba counseling bamuleetera budget ya mikolo anti kakati Faruku waliwo ekigambo wano mu Buganda nti azaalwa ekibi akiwongerera era ebandiganye tatavayo mu ndi yaswadde mubasinze okuswala ye muzeeyi ennamba emu anti Faruku essaawa ya leero bwe Faruku obeera nga musiraamu ono muganda wo n'ogaana okuweera abaana be si musango kyokka ne gogaana okuweerera abaana bo musango gw'amaanyi taata yakuze kyamuswazizza nnyo nnyo ne famire kati ekitwala era kireka namante ekizibu ekityo kawongerere nakizaalukuka namante guganye Faruku neno wale munagenda ne Martin yazala muwangabi Martin omanyi yazala muwangabi olaba kyekije baliga nti era onawo banyumya byebyo bivubukavubuka Martin okimanye kibeera wano ekita kiryawe kivubukavubuka kibeera kikutte bikamera yamuzalamu Martin yona kikide kivubuka jangu wano baga tukwaira jangu watu wazala muwangabi waliyo jangu Dalu ku point gye tuliko abaana bano Yesu basobya bezaalamu omwana ali mu lubuto lwakubiri bakole ki beete kakati awe tulika program eno nagigoberedde gundi ensonga z'abakulu abo nazigoberedde era ku chana ye kakati waliwo wano ensonga nga ssatu ensonga esooka bazadde b'omuwala ono bwe bannyonnyola bagamba bo bazzukulu ba Buganda bawana ontegete omuwala alina statement emu gy'agamba nti senga wa mugamba baava Rwanda omwana yagamba beerwana anti omuwala agamba sengawe yamugamba confirmation egamba nti baava Rwanda kakati Faruku nze ni musajja musomi wa bitabo eby'eddiini eddiini eyogera ku buwangwa n'ennono otegedde mpozi ng'omuntu tamanyi bitabo kakati ekirala wano mu Buganda abantu bangi baava eyo gye baava mu bitundu ebyenjawulo baava Rwanda baava Burundi baavaawa ne bajja ne basenga wano buli muntu ali wano yafuna amannya g'Ekiganda ng'okkiriza mu Bwakabaka oba wafuuka Muganda by default otegedde by default otegedde oba ofuuse wa wano otegedde oba ofuuse Muganda kakati bw'osanga nti gwe Nakabugo gwe Ssali gwe Nassali gwani oba ofuuse mu ki Muganda by default ate DNA we beesoma Rwanda ate wali DNA ya Rwanda ate wali omusayi gwonna gwe gumu omusayi guba gw'abantu badde mbuuza naye empiso inatambula ensanga nga tukyali awo kambuze kati nga bw'ogambye nti omuntu bajja neyewa erinnya nga bwe Rwanda aba afuuse wa kika ekyo singa ate nkira nenfuna omuntu gwenjagala nga yeetuuma erinnya lyo ery'owengabi nga naye ndi wangabi naye nga we Rwanda tulinayo n'erinnya lye bayita Mutesi so mukyusa naafuuka ow'emmamba kakati Faruku wano mu Buganda tulina amannya agaffe otegedde amannya agaffe era Mutesi wano mu Buganda tojja muwulirawo kakati Mutesi waba werwa era erinnya eryo ojja kuwulira nga lya Rwanda si lya wano Mutesi erusoga tegali anti kyenkugamba amannya omusoga aba n'amannya bino ebintu byawukana erinnya bw'aba musoga era ojja ddiwulira nti musoga ne bw'aba alina omuziro gw'eddira gufaanagana ogwani kati Nassali tontegedde mugambye oli ajja ye Mutesi nandi wulira oli ajja ye Mutesi bw'ajjanga ye Mutesi n'atuukano nga yakufiitinga mu Baganda neyetuuma Nassali ow'enkima okitegeera naye nze bwe ngenda okulonza n'enjogera ne ssengaawe naŋŋamba nti omanyi oyo nasi ye Nassali amanya g'amatuufu ye Mutesi okitegeera wabawo konta naawo kisobola kitereezaamu kakati Faruku nzagala kuddayo ku kye nasookeddeko wano bw'ozaalibwa wano mu Buganda oba mu kitundu kyonna eky'eggwanga oba ne bazadde bo background olulandira gy'ova si gwokeera ku makya n'ogamba nze neddira ŋŋonge otegedde olulandira gy'ova bagamba nti wane wakaffe tweddira mamba nkitegedde kakati njagala kuddayo ku nsonga y'abaana abaana bano tugabe solution ensonga y'abaana abaana omuwala ono gw'olaba Faruku omuwala ono ali desperate ne Faruku yayogedde ensonga ezo omwana agamba omuwala ali desperate ali mu love esusse essaawa zino bw'omulaba ebigambo byayogera munyiivu n'ekitiibwa takyalina kitiibwa kyawa bazadde ontegedde fe wano mu Buganda tukiddamu omwana yenna ne bw'oba
oyina ki olina okuddayo omuzadde tasobya oyina kuba mukakkamu eri muzaddewo oba yakulabirira oba teyakulabirira tekijjaawo gy'ova nti David ava kyotera ewaabwe wa mwami gundi omuwala ne bw'anaakola ekintu kyonna n'agenda wa alina kuddayo neetondera bazadde be owulira neddayo neetondera bazadde be amawaggali ago gaalaga mu kamera n'alaga nti ye w'amaanyi nnyo tegakola bazadde basigala bazadde mutegedde Faruku era omuwala onnamulabye omuwala ono adrivinga omuvubuka ali mu kukola alaga nti ebintu byakola ye alaga nti yasalawo mugumu nnyo tawabulwa takola ki so Faruku Faruku batata baffe senga si yalaga ekika omwana ani alaga tata yalaga ekika si mama si senga si jja mama yalaga ekika tata anzadde nyoka yakulaga jakusaba mama yalaga ekika kati ni nnyo nyoka yakulaga jakusaba Faruku kati ni nnyo balina kyesaba tutambula wetu nindawo kati ni nnyo muleke omukulu n'abuza abantu ng'obuddemu muleke ani alaga ekika ky'omwana yakulaga jakuzadde muleke agatulaga akulaga atya Faruku okuzaala ani alaga ekika ky'omwana nyoko uliriza Faruku lwaki tuleka musajja nawubya abantu uliriza byenjogera sagala abubye muleke soke kati nze njogera nawe oyina ensonga zo ku kyekikaawe bwe bakeera ku makya maama wange najja nanzaala mu maka ga taata wange yaŋŋamba oli wa mamba ontegedde ndi ne maama wange mu famire ya muzeyi wange ontegedde nzaalibwa nze mubiru ndi mu maka gange maama wange anzadde n'omwami taata wange nga tubeera wano taata wange aŋŋamba oli wa mamba eyagabunga oba oli wa musu oba waki ontegedde mama si yakisalawo mama si yaŋŋambe kyeneddira otegedde statement yange David kyenjagala tugabe solution abaana bano nasooka atereze musajja oli wakkiriza abaana bakola amawano kale mu Buganda bwe kigamba bakole because kyoba omanya ti abaana bano ne mubaawula bajja kuddingana akati saagala muntu alenya musajja ono nti mukyamu nti wanoomwa mulenya nti mukyamu sooka omubuzi wa kabira ki oyo wa mama ye kati yeddira mama naye yavaawo ayinza okuba nga oyagala nsooke nanyimala okulanya nakuwolerayo munoyogera anti mbuuziza akati jo nenyina omukolo gwe nabaddeko Faruku omukolo lwatuse ku mukolo gwadde gw'abasiraamu ne bajja ne babawoowa olwamaze okubawoowa abako nebafuma ne batambula ne bagenda abasajja bonna batambula ne bagenda wayise essanga bbiri omukyala akyali munda n'afuluma wabweru abakyala balaniko okujja kakati nabuuza maama w'omwana kino mukikola naŋŋamba essenego bo wabala abako tebabeera ku mukolo nga n'abakazi webali nga wola nti mu busiraamu omukazi tagenda magombe kati nomba essenego yebakikola yenono yabe kakati kyendekeza okulaga nti singa omusenego yawadde nga yanyonyola kyo wadde ojja kuwakana kyegete munekimuwakanya musajja ono yayinza okuba nga waabwe taata yakola ki yagaba ekyo temumuwakanye wano mu Buganda kiba bwe kiti ani agaba omwana maama wange wakeera ku makya nanzaala olwaddeko nga bagamba nti twale omwana wa kitaawe olwo kiwuliddeko wano Buganda Faruku wamba osinga akeera ku makya nakuzaala akwetika bukuba bwanaagamba nambeemu ono mutabani we okitegedde bulungi nnyo ne bakuwa n'erinnya kati mu situation eno gye tuli mu maama w'omwana ono yafa naye ebyo byogera ozadde ku street senga kati maama wange tata wange bafumbo ozadde omwana newe oba mufumbo so omusajja omukazi asooka omwana abaana abo nze nyinza okakira ekintu eki kansolo engigo mbiriri nga y'amaanyi nnyo era beetaaga omuntu ababeerako ng'asobola okubakwata mpola mpola kuba kati balimu ekiwugwa ebbonga abantu okusa ne mawulire ge balimu kati bali awo buli muntu amugamba ekintu awuliza kino awuliza kati beetaaga omuntu asobola okuba ndolinganga muntu mukulu ng'asobola okubakkakkanya n'abagamba nti ensobi zaakolebwa konasobola kujja mu lubutooli n'abagamba nti ensobi zaakolebwa naye nga mu kyo ateekeddwa okuba nga abakkakkanya nga bateekeddwa beekyawe tebeekyawe bateekeddwa kwawukana wano mu Buganda ogamba otya kisoboka abaana bano omanyi Dankani alina ekibuzo kye yabuuzizza n'atafaanisa ekimuddamu yagambye senga osanga omuntu nga ye namuli naye namuli oyo gw'osanze n'atambula mpolampola ogenda omunoonyereza emabega okusiga okubasakoleza namuli bamutuusa okwagalana
omusanze nga omuntu oyo kayitesi naga nti ayi kyenamulira kyetuma bwetu mulefu kuchawo tumanyi yani kayitesi kati kino kintu kitambula bwe kiti Duncan kyakoze obulungi atadeke kigamba nti kunoonyereza bw'onoonyereza omuntu gwayagala okuwangala naye obulamu bwe bwonna osobola okumanya kyali eki nekyeyetuma n'okimanya n'ogamba nti gundi ono teyeddira kino wabula yeddira kino kakati olwaleero fano mu Buganda tumanyi bulungi nti maama w'omwana yakwata omwana n'amukola ki n'amugaba era yasalawo nti ono omwana wa Duncan oba wa mwami Kabugo okitegeera so omwana Kabugo tayinza kera kumachanga amuwangamyako kakati olwaleero kye tuyina okukola era kyannaku nnyo okubanga ebintu bino byagenze mawuli okutuuka wano kubanga omwana ono asaana okukwatibwako abantu abakugu gamba nganze kakati abakugu abo uliriza njakubuulira abakugu abo omukugu oyo n'atuusa omwana oyo omuwala n'omulenzi mu mpolampola nga si byamawulire okiwulira kyekugamba n'amala nanyonyola ne bataata b'omwana oli kubanga bataata sikimenyawo bali balagajjavu mu kusooka okuta omwana w'emyaka 13 nawe bamulagajjavu naye n'omufubutu ate wakama eri bagenda bataata balina omusango n'abaana balina omusango naye tuddayo ku byawandiikibwa nti kitaawo n'ennyoko basangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi mu nsi Mukama Katonda wo. Okay. Mawa tugabe solution eri abaana bano baawukane tebaawukana because kati bagenda mu baana abo nze okuseekera ddala njagala kugamba abaagala n'abaleki ate tunagenda na byabazadde na byaki njagala lave ereme kubalimba kubasiriwaza ne bombi abantu bonna abali mu mbeera eyo lave sinungi kusiriwaza wesigalizeemu ak'obuntu akategeera kubanga naddala omuwala abavubuka oba mulaavu n'oba mukulu ne woba otya mwawukana naye oyinza okwawukana n'omuntu ng'omuntu gwewayawukana naye ate yakozesa ensobi kubanga n'akadde ako bakalowoozeeko ti omuwala ojamala okwekyanga ebyo byonna ogambe maama wo musirusiru ogambe taatawo bikiki yanzaala naye omulenzi bujja ku kyenkya ng'akulese naawe omulenzi muyinza okukyenkya ng'omuwala oyo afunye era omusajja omulala so nze ndowooza obwongo bwammwe buli omu alina omutwe gwetegeerera buli omu asooke yetegeerere nga ye naye muleme okwebuzaabuza nti mwagalana nnyo nga muli mu kikolobero omanyi mukaabi yayimba oluyimba naga nti omwenzi omusiru ayenda ku lusebenju awo kati bano bakola obwenzi obw'ekisiru oba omukwano ogw'ekisiru nze nsuubira abaana bwe mwabazaala baba abazaala waliwo n'abalala bafaanagana ngaabo lwakuba bano bazze mu mawulire naye ebintu ebyo biba bifunyo. Tugende ku Yesu Muto. Yesu Muto naye gye yavudde. Yesu Muto ensonga zabadde nnyingi. Kati Yesu Muto omutegedde. Ensonga za Yesu Muto tezirina njawulo na zino zetubaddeko. Tezirina njawulo na zino zetubaddeko. Kubanga tunoolidde omwana omuwala nenda wange ekituufu omwana yafuuka mbuyabuya sina kindi nga Yesu Muto alina kyeyakola omwana ekyali kituufu. Kuba omwana watuukira mu maaso g'abazadde be nange temulina kye muŋŋamba. Yabadde ne bazadde abamwana. Kati omwana yatuuse omanye omwana ade yeetaaga naye ndowooza counseling kubuulirirwa yes. Jjuke nti bamaze okukwata Yesu Muto ne bamuggalira omwana yazeemu n'afuna akandastanding n'ategeera nti kituufu bano bamaama era kye nakomye okulaba nga muwahaaga n'ebirala. Yesu Muto yatekwati yaba tali yekka alina ne bino ebiraga jiini byakozesa kuba nze natuuka ne ndaba omwana ng'ekituufu alinga omuwongeyo okitegeera. So nze mbadde nsaba byonna yonna baana baffe abawala ne baganda baffe abalenzi oba ofunye omuntu gw'oyagala okubeera naye sooka omunoonyerezeeko omanye nti binaggweerawa ono yagadde ow'ekika kye nze mbasaba nti musooka ayinza okuba nga kikinaga nti emboze bwe yagikoze omwana ayina bwe yatuuse n'agamba taata ayina kyaŋŋamba kyagakuba naye taagala kyogere ye nayangwa n'akibuuza singa okitegeera singa namuga ekituufu tuli banyalwanda okitegeera naye mwana wange togezanga n'okyogera kuba ku kyalo kino batumanyi ng'abaganda okitegeera kitegeeza n'omwana omuwala simusi kitegeeza yakola okunoonyerezaako okitegeera n'amanya nti ono si muganda
boba hawa Cheche nagambye oli kyadanze naye nti oli kyakaga nkuwulira nti ono Kayitesi naye yeetuuma erinnya ly'abenkima kati ye taata agere manyi buno Obuganda bwagala osanga omuntu nga si Muganda nga munafu omwe naye nga uli ayagala Buganda ng'era erinnya lyekwata n'alikola ki okitegeera so ne taata ajjewo kiri ekituufu ayite abaana abameka ne singa waabwe babatuuze babuli ekituufu bali mu kwesooza ssaawa zino omusaya tewali muntu akulaba mu mawulire ng'oli mu bintu bya famire n'akubalamu amagezi gwe nyini omusajja gwe baga gwe president wa family kati bwoba president wa family nakyasobola kusalawo kintu kyonna ntufana kutuuza abantu banyonyola okusobola kugamba ku Yesu Muto njagala abantu bonna mwenna abeyita simweyita abalokole bannaddiini mufuneyo oba kibonerezo oba bbaluwa ng'omuntu wavaayo n'akola ebintu ng'ebyo mumugobera ddala mu mbeera y'ekkanisa n'agenda n'abeera eyo kubanga oyo musajja namulabye nze ndowooza alayika yetaaga kuba musamize yetaaga kuba mu lubu lw'abana abasami toyinza yekozekoze ebintu pasito omulamba n'ojja mu bantu n'okutanda omwana n'omukwata amatama n'ogira bwoti n'omunywegera ebitakola era nga Dankani wagambye nobulaba nti Dankani ono ndowooza lumu abampakanya bwakanya naye ng'aba afunamu okuyiga kubanga agenze n'ayogera nolabanga omuntu ategeera bwe yandyogedde so nze kyeŋŋamba Yesu Muto abantu ng'abo era ekintu kyeyakoze n'ekikolobero omusango gw'amaanyi nnyo kubanga ekisooka yabuza omwana oyo baga omwana yabula myaka 10 mabega abaana bwe nakatumidde kali mu myaka oba nga 20 kagisusaamu embeere badde sinungi nalabye nga kawala nga kali myaka nga 27 kitegeeza kabulanga 10 kakunziba ategede kati bwe kabulanga 17 ndowooza n'afuna gy'akateeka n'akasirwaza n'abeeraawo n'olabanga kati akaana bazadde baako kagenza obbalabako nga kasirwalira dda nanako nga kasirwala dda naye nga nyenyi nagambye ekyabawala ababeera muno mu kibuga ne basegewala ne babeera ku street ne bafuna mikwano gyabwe ne bayingizaamu empisa embi egyo bakwataganya n'abasajja abafaanana nga Yesu Muto gye bakwataganya n'abasajja bakwatagana nga bannambeemu kati nnambeemu muwulidde wano agamba tibamumpe n'otunuulira nnambeemu naye ng'omutima gwe tegugamba bamumpe amukansolinge ngambe nga abakugu wabula kugamba omutima nagala kansolinge ngambe ensonga za Yesu Muto njagala tugende ku makampani tumalirize Yesu Muto omutima bagugamba kirala bonna babadde beeswa omanyi njakuddayo ku kintu famire zonna zeeswazi anti Yesu Muto nze omanyi ngenda kubulya ekintu kimu wano mu Uganda ng'ogyeko Yesu waliwo Yesu omulala anti osooka n'otunuulira erinnya omuntu lye yeetuuma obuuza ekintu nenjukira kati nkitegedde nti buli yeetuuma Yesu oba nabbi nabbi gye bali abo nabbi omukazi yeetuuma Yesu eyinza bw'atagwa ddalu afuuka zolo waliwo yali yeetuuma Yesu aba mulabako yali yuweruweru naye nga bwe yamala okwetuuma yeetuuma Yesu ng'ategeera naye kasita wayitawo omwezi gumu natandika okwogera ebitakwatagana n'azoolika n'awungira ddala kakitegeeza olwamanya amanya nabbi simanyi Muhammadi simanyi Yesu mugave naye bwannabbi kiri bwe kiti omuntu ate omukazi mangi yakoma sigenda mumikisinga kubanga Pastor Muto ye mumanyi ng'akyali mwana muto naye Yesu Muto oyo omuntu sinzira n'ekinyanya ebyo ebinyanya ebireetuma Yesu Muto ate nga omuntu oyo agamba nti pasita okiwulira ate nga agamba nti pasita kakati nja kuddako nnyo ku nnono y'enzikiriza engeri gye zizimbibwamu abalokole bano bayiteerezeza omusingi gwabwe anti mu balokole w'osanga bapasita nga nawe olabira tenabanyagulula bunyaguluzi bantu anti nze bwe mba nga nsabira mu kyaki y'abalokole n'aligenze wa bugembe kubanga alina ebintu byayogera olumu ng'abibalaga era akyogera nnyo n'agamba wandibanga osabira mu kintu kya sitaani naye ng'olwokwago kuliko mabaatu olowooza toli mu byabasamize okiwulira olwaleero bapasita bano bakyogedde nnyo n'ekitiibwa ky'abannaddiini naddala bapasita b'abalokole
kati soka gwe weebuuze omuntu pasita yalibadde kyakulabirako eri abantu bonna bakolaki basumba era yalibadde kubanga kiba kifaananyi eri abalala. Yesu Muto yakoze buzibu kya kakati Yesu Muto n'obwa Yesu we nze sigenda munene olw'ensonga naye ngenda kunanyanya abantu abamugoberera bw'aba alina abagoberezi wadde omu kubanga Yesu Muto asaana kubeera yekka ebikolwa bye bisaana kubeera yekka tasaana kusumbayo omuntu wadde ziro y'omuntu. Yesu Muto oyizoga nti mutani wa Ssegawa oyizoga nti mutani wa Ssegawa ono yebise yali bafaanaganya ebikolobero era bwe Yesu Muto enjogera ye Ssegawa yennyini ne suuti n'obusuuti bwe bwa Ssegawa bwennyini era tatulidde Yesu Muto bwe mulaba wano wano ndaba Ssegawa nga Yesu Muto wano ndaba Ssegawa eyebise kati ensonga enda nambemu agyogedde gyemanyi okwogera nti Yesu Muto bw'aba alina kyaki gy'asumba nga ddala gyeri embadde esanga golwa muluke n'oginoonyerezeeku nayo bw'abanga alina kyaki gy'asumba nga gyeri abo bennyini abagoberezi beetaaga okukuba kibo beetaaga nakwokya nga kibwete beetaaga okukuba kibo n'oyimira ali ku mulyango ne muggala gyonna emiryango n'amadirisa naleeta omukubira nafuna kibooko eno ey'envubu abagoberezi mukuba bangi anti essaawa ya leero endiga ento yeyigiriza enkulu eyigiriza ento okusitamu kati bw'obanga gwe essaawa ya leero Yesu Muto simanyi Yesu Muto nga nze nyimirira mu kyaki nga nandika okumbuulira enjiri nga gwe Yesu Muto ku kyewakoze kyegambe nti eyo kyaki yeetaaga nakuggala infact oba mawayadde akyeta ekyokufuna ebbaluwa kyaki ezo oba babeere oba ne masters ng'erwanda ozotafuna ku kyaki ezo ate nga ne Kagame yalwana nazo tuuko ziggala zaka kyaki zirimu nnyo omukono gwa gavumenti kubanga osanga abalokole ku kkubawo nga babuulira enjine atambula n'ebizinda tubalaba wano omulayo eyajjana alemera nga tuli mu kukola balina eddembe ly'amaanyi nnyo eritagambika naye nga weetegeeza ebikolwa byonna ebisinga ebyetooloola biri mu balokole byonna ebijja byetooloola awo mu bibalokole so kati nga munnange n'abatuufu gye bali kakati n'ekirala kino kigenda eri basiraamu mufunye obuzibu bw'amaanyi omusajja ono alokose omukulu nti ate agambye waba wakusaba agenda pasita mugembe yagenze dda era gutandika kusanga lwaki ngambye bwemba pasita mugembe ono famire zino tezaswadde zonna nze bakubanga nyino access eri gavumenti negoyina singa nyina access eri gavumenti nalibadde nkola ekintu kino nalibadde nkwata nempisa omulanga eri gavumenti ne cultural institutions zonna ne bakolayo amateeka nga makakali ku muntu yenna atoboola obuwangwa n'ennono naddala mu bitundu byonna oba nkole oba wa anti wano mu Buganda kiswaza kya nnaku nnyo okulaba nga omuko gwe bayita omuko nga nazaala we mukulaku mutegedde ekyokubiri omuko n'akwata omuwala gwe yawasa gwagamba nadda n'amukisinga nga byampaka mu public eri bayita nti bazadde be mutegedde era saawa zino amateeka go singa gaali badde weegali singa omukulu oyo gwe bayita simanya Yesu Muto atemeza maki mabega wa mitayimbwa anti byeyakoze byonna byakivve bya buswavu owulira anti naye nga bamuvunaana bali badde bamuvunaana gali amagundi ag'okutyoboola amawano obuwangwa n'ennono mutegedde byeyakola bino byamawano era amateeka gaali badde nga weegali ku makakali nga bano abantu faluku ng'oggyeko eddiini waliwo abantu abakola ebintu nga kinnoomu mutegedde newankubadde babayitidde muki mu ddiini naye tekimujja kubanga ono omuntu museegu mukaba mubi yeetaaga na kubanga talabikirako bantu bonna bagamba nti bakulembera mutegedde Yesu Muto aswaza ekitiibwa ky'obusumba aswaza ekitiibwa ky'abannaddiini aswaza region mwe tuli so Yesu Muto yeetaaga kubonerezebwa era amateeka bwe gaba gagyegali agakwata ku institutions cultural institutions yeetaaga bajje bamuvunaane omusango gw'amaanyi kiri kyogambisibwa ddo ina access ku government mwagala bakusibe nange sirade nyina obuyinza banola kusiba nange omanye ebintu bingi muganda wange amanye ebintu bingi obudde tuwaayo bungi okusoma makampani gaggalawo afisero yalangiridde
first game ya egenda kuggalawo nga lumu game egenda October afu sero game egenda uchumi yagenda Shoprite Taskizi yagenda Record TV yaggalawo ebintu byonna bigaddewo Uganda Telecom weri line zabo tereza line muno era bitongole byabisinga bya government genda mu nayenga weri ba osimne ba DPC RPC abasinga bayina enamba za Uganda Telecom omusajja olwabanga agambye ebintu ebyo ko biwakana kubati yasoma amateeka naye ngejazzaako emisango ebintu abimanyi ebintu bino ebisinga company zonna ziggalawo covid yaleese bino kyekigenda maaso singane mu nsi endala nawe olaba ziggalawo naye oluusi ebiseera ebisinga tulina obuzibu bwaffe ne gavumenti yaffe nze kwena obuzibu nani butadde ku gavumenti nti gavumenti sawa zino nze ngamba egereka oluusi oba emisolo gye twandiise emingi ku bintu kitegeera nosanga kasoda kano bakasuubula nusu 8 nga gwagenda okatunda 100 kitegeeza kuliko amagoba gammeka ga 2 akusasula omukozi naawe kenyini addukanya kampuni nze kyenandigambye nti gavumenti yawo nayo yennyini etule wansi erowoozeemu emanye nti naye ddala byenkola nki byenkola ebitwala ebintu kampuni zino kubanga zigenda omanyi Uganda ffe tulina gavumenti ekola ekintu ndasoose kwerowooza ninako mukwano gwange omu yankubidde nanga Dankani baatugambye ssente bwe zirwa ku akawunti tugenda zikozesa gavumenti egenda zijjako tezijjako anti wano ekirowoozo era kijja nekimanyi kikola kyoleko bagenda okumala okubaga nti tugenda kiisa basobola kukubira era okiwulirako ogenda okumanyiriza nga lyafuuse kitegeeza ojja genda okola ne banka zikoze eki emirimu zikoze eki omukulu abamu gwe basinga obutakkiririzaamu ayina ebigambo bino yabyogera dda yabagamba bannayuganda mufube ennyo ssente zammwe zijja ku akawunti abasajja baagala zitwala zikozesa gwe mutakkiririzaamu gwe mumanyi abamu gwe mutakkiririzaamu bagamba mugjeyo ssente zammwe abasajja ssente zaffe baagala zibba nakutandika zikozesa muddiza akazinda okyaka kyemugamba nti kyo kati ogenda ssanga nti banka ezisinga ziyimiddeko ssente zivaamu abantu bakola sanza ne bazeeta jukira lwazeeta banka ebekola so ne banka tuzisubira ne banka nazo bwe banaleeta ebyo biteeso byabyo bamala okutuula eyo ku kyayi waabwe ne ku buugi n'enjaga gye banywa ne bamala ne babiyisa kitegeeza ne banka mubyasanze koze eki nze mbadde nsaba nti baganda baffe nga temunagereka misolo abakozi gye balina bbawo abakampuni badde nsaba musaba mutulemu nnyo mulowooze bafuna batya olira kuba era kijja kutwala kubala eri abasuubuzi b'engoye baaka ne bagamba nti kati engoye tugenda tandika zipima mu kiro era otunula n'olaba minisita yakiisa waliwo gwe nawulira ku CBS awo nenkwamu akafaananyi kuba nali simumanyi era yali musiyo namukuba ne mugawo osobola okunfunira ku kifaananyi ky'omusajja oyo ne mulabako ndabe ku mutwe gwe bwe gwakula ne mmanya nti oluusi abantu abamu batambula balina ngalabi nga si mitwe fuba nnyo nga tonyigiriza muntu ali wansi olaba muno abantu batunda 10 abantu abamu basinga okubeerako bo balowooza nnyo ku bantu batunda ebintu so nze ngamba nnyo gavumenti yaffe mutuule wansi mulowooze nnyo mutunule mulabe ddala byemuteesa oba byemusalawo bikolera abantu oba bigasaako mmwe abatudde mu ntebe ezeewuba ne esi mawa abantu bagamba nti kampani zino zibadde zitwalwa mu didi gw'enseeni nga ziguzaayo zingwira zizaayo sente zaffe zonna kakati zigende abantu bwe bagamba abamu ensonga enkulu ogamba ki nze genda bwe bagendowooza ava nti tulina obuzibu nti basajja bano mukaddala ngamuno President Museveni agenda n'akwatagana n'abantu abali eyo n'atamanya nti eno waliyo abantu abategeera ababeera ku kulamu ate n'abalengerema kampuni ezo zasooka ne zeeyiwa muno mu Uganda nga zimaze okulaba nti Uganda etebenkera era Uganda etambula bulungi abantu abakola kampani oba abantu abategeera Faruku omuntu asobola okubeera awo n'antulira ekintu gye kiraga n'agaana n'okusinza bwendaba Uganda eno bwetambula ne bwegenda mu maaso tekyali mu bizinesi etegeerekeka bainvesita abategeera n'atunuulira kubanga invesita bw'aba ne kampani ye asooka n'amanya nti mu myaka 5 ejja kuba etutumuse kati singa alaba mu myaka 5 nga kampuni terina kyeyeyongerako tetutumuka ate nga yeeyongera kugwa bugwi n'endala bwe zimeruka kkiriza gaana aba alina okukyusa ki kati abantu abasinga otunulira Uganda gyeraga bw'ogitunuulira mu myaka katugambe 26
abatunulira ennyo ebintu osobola nga Uganda teyina lugendo kubanga ekisookera ddala pulezidenti aliko akaddiye ate bw'akaddiye n'alimu okuteekateeka eggwanga kati bw'alemye alinamu abavuka bw'alemye okuteekateeka eggwanga ate n'akwatagana n'abantu abafere abasiru kalingana b'eminisita ono alinnye bodaboda agitaddeko omusajja wa NRM ate yayambadde essaati anyirira okufa naye alaga abantu ekifaananyi nti abadde ku bodaboda kati kampani zino zirengera nezigamba Uganda gyegenda mu maaso n'asenguka bw'amala okusenguka n'agenda bw'atuuka eri egyagenze aba ne munne gwe yalekeno ngati owange kubanga zonna tezeetisse nga bwe balese soda ono tezeetisse lumu waliwo ezasooka nezigenda mpola mpola agalaba nga gye yagenda biteredde n'abalala kyobalaba Uganda ne bodda mu byobufuzi oba ogitunulira gyeraga olaba nga abantu bakyali mu buzibu bw'amaanyi ojjalaba Kasase yali aguze kapolitike ng'ayagala katunda ddemu akole ono bwe banaggulawo endongo oba musajja wa bivulu ng'ajja kwagala kati kyavaaga kuba nabevulu batandise osenguka tutandise bikolera gundi wano Tanzania era wana bawano batandika kati ojjalaba nga abantu Uganda bagenda bajesu abaye mawulire kubanga nendo nga abaana bagenda jesu sawa zino bana ya mitwale esatu tumalirize waliwo omukyalo bawe yali atega mbogo akati omukyalo bamuyitanga nampulira zibi naye we bajja ne bamugamba nti owaayo nampulira zibi balo embogo emusse ye yabuuka bubuusi n'atemaka kule n'agamba bw'atyo bw'atero zimegga ye yawulira ng'abagamba nti balasa embogo mu kusooka ebintu bino byatuukangawo nga tubagamba bamawuliriza nga tubagamba nti ebintu bingi gavumenti ebitaddeko embeera embi era kampuni zitaddeko embeera embi zigwa okusooka abantu bagwangwa mpola mpola naye nga tugezako kugamba bamuwa bano bagamba nti nedda oyogera ki kikyamu okiwulira kati olwaleero bwakirabye nampulira zibi yagenda okwejjuukiriza enkeera ng'omulambo nga baawe yakoze eki yafudde kati olwaleero amakampuni agali mu ggwanga wano embeera eriwo abantu abamu balina amakampuni mu nsi endala international nga balina amakampuni mu nsi ez'enjawulo nga balaba embeera etambulira wano tebasobozesa kubaawo okusinza gye bali nga tebali mu kukola bali mu kusaaga busaazi abantu abo kyebava batandika okugyawo sente zaabwe ki mpola mpola kubanga wano gavumenti ya wano yasibwa ku bintu bibiri kuva mu ntandikwa we yajjira obubbi kyekisooka kyekikulembera ate ababbi ne babanga ababebaza obwebaza kuba wabba wano nga bamujo nga bamuteeka wano wabba wali nga bamujo bamuteeka wali wabba wali nga bamujo ate zino kampani za mazima kubanga mu bizinensi buli woteekamu okunyakula bizinesi egwa buki egwa mangu kati waliwo n'abasajja bamafia ababateekako embeera bwe mutatukolera bwe tuti temujja kukola bwe muti kati embeera eyo ereetedde amakampuni okuva wano olw'abamafiya abo abateekako embeera kona ku nsonga eyo tumalirize naye gali ku TV nga nda minisita David Bahati yayogera ku nsonga ya kujesereza abantu ku akawunti nga gavumenti y'amaanyi President Museveni akola omusajja mubizi omuntu okufuga emyaka kati tatuyingirana tugenda mwana musajja mubizi tujja kutandika gavumenti kampani zigenda ngajjawo kampani zazitwa kuba naye alakusanja kiseera kati kujja kuddaana ogambe kampani zigenda kuba mukujjani yaziyita ye zajja zitya z'abaani kati mukola nawe mutagamba batugambanga musimanyi nga mutugambira wabwe baani sono kuza ku kampani zogambe zigenda nga tumanyi byate manager waayo nga tulina byate mwana wasengawo bali mukutegula leero asajja no faluku beteekateeka wetegeza TV zino isoma muli njawo kitogolo ku research zona abana kati abali mu kizibu okusanka omuganda ana banyankole bakava makere ninga ndibona abana basoma bwe bali abana abagasaka bali mu kweteekateeka kamuza ajja kujja no kampuni agitwala Rwanda kujja ke kafe lwaji kama tegenda kugwanga ate yali mu kwesibira ko musingi mukulu nambe kutene kwaliwo gambe wamulagamba wawulira nga boogera ono omusajja atufuga atuso bali mu kwanula kuba ali ku kisaza kye ekisembayo ekisooka president akuzi
tukize tugali yakuze mwana abayagala nnyo abantu omukulembeze buva eri Katonda bila biri mwana tasobola kudda okwesimba asobola David pointi yange bano abasajja bali mu kujja bintu wano kati bajja ku nsala eno bateeka kweri basobola okwenyereza eri ati bano avuuka kati bano bafaluku bano balaba ne bagezaawo akavuuka n'okono basaba ku banka bayimiralizi banka okulya sente za kampani zanu do mulundu akulina sente ziriridde wa sente zibeera mitwetwe kampani zanu do zange ziba ku simu tezisukako ko kyoga muzira basubezo gavumenti yali kisiza omusolo omulundi gumu yo giyita nsiru kyoga gavumenti ekimanyi esawa yo badde boogera ku mawulire ano bagambye mu Uganda tetukyafuna buyambi kuva bweru bali bakulwadde basiriimu kubembabukendeeza USAID ne UKAID nebagamba babukendeeza naye nga bagamba abalwadde basiriimu kati abawala myaka 25 bafa nnyo myaka 18 bafa nnyo agamba basaze magezi yokulangulwadde mubakolaki abantu bafokasinze ku covid kubanga ne siriimu waali kakati kutusa toyiza kudda mu kalumuko namba emu ak'ekisenge nga kateni kyekisenge n'ogamba nti gundi eno saboze siri wa kaluma ani mwe kibasumbwa wosawo kati noloza mwe ine ekisenge David kampani zino te yama abavubuka waliwo ekigenda mu maaso kunaweza kukirowooza kunaweza mulungu zane zisimbula zigende zonna zisimbula omulundi kyoka kampeni kyeti kampeni ezifunamu omusolo wana abasuubuzi webeekalakaasizza omusolo gwa jolozi negujjawo nega kati omusolo gwa kiro ogwo tubigirejiremu newummuza kyoka yagujjeewo kyoka zino kampuni teza kutya bali mukusembula kampuni zawe bazitwala walala goza bavaawo balaga omukugeza yenze ngamba mbadde nkusabaleko enjogereko kakati Faruku olumu newankubadde olumu tetwagala nnyo n'olumu njagala tubeere realistic baba amazima embeera gye tulimu mu ggwanga oba mu nsi yonna embeera ekyuse nnyo mu byenfuna worldwide era embeera eneze ya covid ekyusiza ebyenfuna mu nsi yonna era bw'okola research amawanga mangi companies nyingi ez'amaanyi mu nsi yonna ezisinga ziggaddewo lwa economic crisis oba embeera y'ebyenfuna ereeteddwa covid kyekintu ekijja nga tokisuubira kyakoseza ebyenfuna mu nsi yonna bw'ogenda okola ensi yonna abakozi bangi basaliziddwako mu makampani ababadde 100 nosanga bakola 10%. Era amakampuni mangi mu nsi yonna gaggaddwa. Faruku ng'ogyeko wano obuzibu tubadde nti waliwo amakampuni agaggaddewo before nga covid naba kujja ago gayina ensonga agamu bagakolako ebyekiyaaye ne bagezaako blackmail biki ne gaggalawo nga ga taskies nga uchumi nga abakulu business bagala kukola ki zitwala otegedde bo batekawo ezaabwe nga saagala nnyo zoogera business zaabwe. So naye kati saawa zino mu gundi gye tuli mu crisis ya covid nsobola okuwa example eyo Africell yali orange bagula orange ne bagifula Africell naye Africell orange yali emaze okukola bulungi orange yali ekoze bulungi nnyo era yali best mu internet service providers. Orange esinga ketu bituke nawe ate nawe bakoze eki ketu ne tuke bani nkugambye orange yamanya okusinga orange yali biggest internet service providers. So bebagigula bane balanga ekoze bulungi ne bagigula naye baganda bafa aba Africell ebiseera bibagiddemu babadde bageza okuzimba market okuteekamu nnyo investment n'obulango na biki kakati ate pandemic wejjidde kati ba consumer ba service yaabwe otegede balubwe man nali nkozesa data tugeze wa siringi omutwalo kati noonya kyakulya nkozesa 10 kakati jukira badde ba investinze nnyo kati ate ebintu tebikola ki tebikyatambula kati budget nene ate jukira kuliko otandika business wantu oba na long term budget oba outcome oba myaka 5 kati smart zigaddo smart by the way eri gundi smart naye yagaddewo foundation ya gundi ya yono agakani smart yagaddewo nga 3 mwezi oguwedde otegedde waliwo eno gundi eno bagita game nayo naye genda kugalawo so kakati crisis eriwo ba consumer ba products ezo bakendedde naye sente omusolo nago gukyali kwogwo government yesigala ebagamba sente ki watalina wejja sente egamba amwe bananyini company twagala sente watalina salako sipo bunazo wa government okuyamba ku company kituufu naye government yaffe focus yaayo eri mu kunyuunyuuta abantu otegede kati zino company ziremereddwa crisis ya covid yezze owulira crisis ya covid yezze wamma
bateekamu dda ssente omusolo gubali bubi ontegedde so saawa zino banoonya engeri kati basingako ne bagamba tujja kusiga batubanja omusolo ssente empitirivu abakozi tetulina babakozesa basiga ne bagamba katuggalewo tusigale eyo mu mawanga kutusobola okuba nga tutambula bulungi. Tweyanze nnyo tweyanzege naye nga tugenda kulya mmere Bayina amusibye ensonga ze nenina lozi nalabye ensonga ziri mu kooti ayino bwana njagala kwebaza eyatuwadde mukyala Arafa twebale nnyo ono yatuwadde ssente tumwerabira otuwadde ekyokulya n'akasente katuwadde era tukusaba ngwakuddizeewo ate n'olulala oyongere olusani ano tulukuwe mu bujjuvu kati olusani ano balukwasizza olumalawo tusooddumalawo singa muba mukkiriza naye kyonna owaayi nze ndijogerera gwe kyemumuwa kyonna akituusa naye obaka muteeke ewamawa nze omusifu nakuwa kati mawennaku ezo ali eddanga lyanfulangawasanga ndi mwavu nga tumulete bayize wiiki ajjanaki wano tujjawo n'ebintu batandika ddi pulogulaamu y'okukyaza muliriza muwulirize kuluga ajjanaki wanabeerawo amagezi wabeerawo ssente kati ajjanaki kitegeeza kuluga baba bamazza ne musiraamu agenda kujja ayina kujja n'essente zenyina omuyingira wano wabeerawo panelapa tweyanza nnyo Shapiro oli wakabi nnyo Shapiro nkwagala nnyo webale ddala Faruku mpozi ntumirako ku mukyala Shapiro Shapiro mundekere Shapiro mutumiddeko nnyo Arafa nalwoga nkutumiddeko nnyo wali ya UK mpozi nenebazaako ne Florence Saudi mwebale nnyo mwebalire afe mutumire yambuuzizza mawamanyi oluswayiri nambuuza yangambye ayagala enamba ey'essimu ayagala okusitulapo okusinga ayagala mawa mugende tukoleko eri programu naye mbono owanalisisi huyo alikuwa wapi huyo mtu alikuwa wa Tanzania banaita nani omusajja ono jina yake banaita nani omusajja ono